Emitwe gy'amawulire bibino ebivudde mu kwogera kwa Pulezidenti Museveni, bibino ebivudde mu bigezo bya siniya ey'okuna. Lirupazo akyusiddwa eddwaliro, ow'emyaka 16 afiiridde mu kazigo k'omuvubuka. Kabaka wetwogerera yatuuse dda mu lubiri lwe Enkoni Lwengo, wabula ng'ate mu byewuunyisa tukuleetedde omulalu eyazaalidde ku luguudo. Galindire mu bujjuvu. Mbaniriza baganda bange, mwebale nnyo kwekuumira ku mukutu guno. Mujje baliko gyonna gye mutuusako engalo, mwebale kubeera ng'ate munoonya ekigulira magala eddiba. Amanya yinza Omumbejja Aisha Nassolo, ntuuse n'amawulire agandeese olunaku ate olwaleero. Wabula nga mbebaza mmwe mwenna abasubscribinga ku channel eno, ate naawe atannaba osobola okubeera ng'ate munange otandikira wano n'obeera nga tosuwa mawulire gonna gasobodde okubeera ng'ate gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda oboolyawo n'amawanga agatwetoolodde. Butereevu ntandise n'okwogera kwa Pulezidenti Museveni, nga bulijjo bwe tubadde tubagamba nti Pulezidenti Museveni wakwogerako eri Uganda munnange ku lunaku olwokutaano ate ku ssaawa 2 era munnange tubadde tuli awo ng'omukulu agobye bumale era bwe ntyo nzize okulabika ate nkutuusaako ebyo byagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogerako. Bw'etyo kafyu esigaddewo, wabula nga ku mulundi guno yakutandika ku ssaawa emu ey'akawungezi era bw'etyo n'ekoma ssaawa 11:30 ez'okumakya. Kitegeeza abantu bagenda kubeera ng'ate bakoma okutambula ku ssaawa emu ey'akawungezi ate baddemu okutambula ku ssaawa 11:30 ez'okumakya. Ababoodabbooda bakkiriziddwa okwetika omuntu omu, wabula ng'ate owa boodabooda ne gwe bavuga bonna bateekeddwa okubeera nga bambadde masiki. Ekikuubo kigguddwa, wabula ng'ate buno bukiyosiki n'abantu abo abatundira ku mabbali g'oluguudo ssaakate n'abatembeeyi bo mu kiseera kino babagambye bagira balindako. Akeedi ne Molo bigguddwa, wabula ng'ate nabo balagiddwa okubeera nga bagoberera obukwakkulizo obwateekebwawo olw'embeera eno eya COVID-19, wabula ng'ate g'amasinzizo omuli chachi zonna ssaakate n'emizikiti byo bisigadde biggale. Buno obubagabaga ssaakate n'okuziika bikkirizibwako abantu 20 bokka, wabula ng'ebifo bino eby'emizannyo byo bisigadde biggaddwa omuli ezo betting, casino, pool tables ate munnange n'ebirala. Amabaala zisawuna byo bisigadde biggaddwa, wabula ng'ate zino emmotoka ez'olukale bakkiriziddwa okubeera nga beetikka abantu 5 ku buli 100. Kitegeeza takisi we bayeetikka abantu 14 bakkiriziddwa okubeera ng'ate beetikka abantu 7. Wabula ng'ate bo abayimbi ne ba-comedians bo balagiddwa okugira nga balinda ennaku endala 42. Byebyo nate munnange Pulezidenti Museveni bagenze ate maaso okubeera nga ayogerako, wabula nga bambi abantu babawadde ku buweerero ate munnange mu kiseera kino beeyiyeyiyeeko nga wetulaba ate n'embeera ng'ekola ki ng'etambula, wabula yongedde bannange okukoowoola abantu yonna gye muli ng'abawuulira bannaye mugende maaso n'okugoberera SOPs zino kuba ekyamazima ze zijja ottununula. Abantu gye banaakoma okukola emputo okubeera nga tebagala kusanitayizinga, kwambala masiki, korona gy'ajja okukoma okweyongera era n'omuggalo gye gujja okukoma okubeerawo. So bannange buli ayina abantu bo bategeeze beekuume ekirwadde tusobole okikendeezako. Ekirwadde kikendera nga kyeyongera era tusuubireyo lockdown endala ekitali kirungi gye tuli n'akamu n'akeddagala, wabula ng'ate ebyo tubitadde ku bbali. Ngenda atera kubeera nga nkutuusaako ebivudde mu bigezo ate ebya siniya ey'okuna olunaku lw'ejjo mu mawulire, ate nabategeezezza nti ebibuuzo bino byakufuluma olunaku olwaleero ku ssaawa 6 ez'emisana era munaye tubadde tuli awo ng'ebibuuzo bino bifulumye era bibadde webiti. Abantu 39,968 be abaana ate abayitidde mu ddaala erisooka, wabula ng'ate abaana 69,782 bo bayitidde mu ddaala eryokubiri. Abaana 8,428 bo bayitidde mu ddaala eryokusatu, wabula ng'ate abaana 1,255 bo bayitidde mu ddaala eryokuna.
Abaana 1,415 abo bo bagudde, wabula ng'ate mu butuufu science subjects abaana bazikoledde ddala bubi nnyo n'okusingira ddala chemistry. Abaana 2,804 abo bo beewandiisa, naye ate munnange mu kiseera ky'okukola ebibuuzo tebalinnyayo, wabula nga mu ssomo ery'Olungereza abawala basingidde ddala abalenzi, naye ate nga tugase amasomo gonna awamu abalenzi munnange basingidde ddala abawala. Kinajjukirwa nti ne mu bya P7 era abalenzi basingira ddala abawala. Kati nno ne ku mulundi guno era ebya UCE oba ebya senior 4 era munnange abalenzi basingidde ddala abawala, wabula ng'ate mu Luzungu abawala be basinze abalenzi. Wabula nga ebibuuzo by'abaana 1292 ebyo byo bikyakwatiddwa era nga bano bateeberezebwa okubeera ng'ate benyigira mu kubba ebibuuzo. So munnange bye byate ebigenda mu maaso eruuyi eyo. Ffe twongera okubeera ng'ate tujagulizaako abo bonna abakoze obulungi ebibuuzo. Nammwe abalemereddwa temuggwamu maanyi, wabula mulemereeko musobola okubeera ng'ate muddamu, kubanga munnange ensi eno yeetaaga basomye. Temuggwamu maanyi, wabula mugende maaso n'okubeera ng'ate mutereezaamu, naye nga mwenna abakoze obulungi ate munnange mwebale kutuuka ku buwanguzi baganda baffe. Wabula nga kinajjukirwa ng'eggulo we nakugambye nti Minister of Education omukyalo ono Janet Museveni yategeezezza nti buno bonna obubaga bw'okujaguza bonna bwasaziddwamu olw'ensonga za coronavirus. Wabula ng'ate ebyo tubitadde ku bbali. Ate ye bambi omukulu ono Lil Puzzle ffenna bwe tumanyi obulungi, bambi omulwadde ono ate munnange yakyusiddwa eddwaliro ate n'atwalibwa mu Nakasero Hospital basobole okubeera ng'ate bamukolako obujjanjabi obukyasinza okubeera obulungi n'okwongera ate munnange okumwekebejja. Wabula ng'ate naye tumutadde ku bbali omuwala ow'emyaka 16 amanyikiddwako nga Rebecca Nakiggwe. Ono munnange yasangiddwa ng'afiiridde mu kazigo ka muganzi we. Bino nno munnange byabadde wali Matugga. Muganzi w'ono omuwala abadde ayitibwa Nicholas Kibuuka era nga ono abadde atemera mu myaka 22. Jjukira nti omuwala abadde atemera mu myaka 16 gyokka, naye ate omulenzi ali mu myaka 22 era nga kigambibwa nti ekyajje omuwala ono mu budde kwe kubeera nga munnange yagenzeeko ew'omulenzi. Omulenzi alina ebisumuluzo 2 n'omuwala ono alinako kopi, era bulijjo gubadde nga muze gwa muwala ono okugendako ne yeggulira ate munnange ew'omulenzi ne yeesogga akazigo ate munnange n'alindirira omulenzi mpaka bw'anadda. Wabula ku mulundi guno ebintu byatambudde bubi. Omulenzi yabadde ku mulimu ate omuwala n'ajja mu kayumba era bw'atyo mbu n'akoleeza essigiri, wabula ate otulo ne tumutwala n'alekako essigiri eyo ng'enyooka era mbu omukka ogwo gwe gwalese ekiziiro mu nnyumba. Bw'atyo omuwala ono ate munnange n'afa olw'ekiziiro ekyo. Bwe yabadde yeebase yabadde ate tasobola kubeera ng'afuna oxygen amala, bw'atyo n'ayitira awo n'afa. Era bambi omuvubuka ono poliisi yamukutte, wabula nga bannange abazadde mu kiseera kino mwegendereze. Ono omwana ow'emyaka 16 mu butuufu yabadde akola ki mu kazigo k'omuvubuka, kyokka nga n'omuvubuka naye muto ali mu myaka 22. Kale bannange abazadde mukuume abaana bammwe, ate nammwe abavubuka mubeere beegendereza nnyo. Kati ekyamazima omuvubuka ono basobola omumusibira awo ne bamusibira ddala, naye ng'ate ekyamazima teyabaddewo. Ye omuwala yavudde eri munnaye ate ayina laavu n'ajja ne yeggulira n'ayingira akazigo era bwe batyo bamusanze mukalu wajjo. So bannange tweyongere okubeera ng'ate munnange twesabira, kubanga okeera ku makya bulungi nnyo ng'omuvubuka ono n'ogenda ku mulimu nga buli kimu kitambula bulungi ng'ate munnange tokimanyi nti ate olw'eggulo ogenda kusibira mu kkomera. Byabyo ate ebigenda mu maaso mu bulamu bwabo, wabula nga munnange kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ono kinajjukirwa nti olunaku olw'omukaaga gagenda kubeera mu matikira ge era nga wetwogerera yagobye dda Bumale yatuuse dda mu lubiri lwe eyo Enkoni Lwengo mu Buddu. Munnange yatuuseyo era embeera yeeno eyabaddewo mu kkubo ng'abantu bamwaniriza. Bye ate byabadde bigenda mu maaso, bantu kusanyuka nga mumanyi nga munnaye kabaka n'ayitirako ewantu, abantu bo babeerera ddala basanyufu nnyo ddala byansusso.
wabula ng'ate munange Ssaabasajja Kabaka yamaze n'atuuka mu lubiri olwo olw'Enkoni Rengo mu Buddu, wabula nga kinajjukirwa nti olubiri luno lwazimbibwa Bannabuddu ng'ekirabo eri Ssekabaka Muteesa II era nga guno gwali mwaka gwa 1955 nga bamukulisaayo eyo mu buwaŋŋanguse gye yali agenze ate mu Bungereza. Kale bw'atyo Ssekabaka Muteesa Bannamuddu mu mutima ogwo ogw'okuddiza guba mwoyo, naye bw'atyo yasalawo ate n'abazimbira Buganda Technical College era ng'eno eri Kirumba era nga mu kiseera kino yena ate munnange eyitibwa Muteesa I Royal University. Kale munnange ke ku kajenvudde ate k'olubiri olwo olw'Enkoni Rengo mu Buddu. Bannabuddu munnange be bakola ki? Be baluzimba, wabula nga tutadde ebbali amawulire ga Ssaabasajja Kabaka. Ate munnange mu byewuunyisa enkuleetedde omulalu ono bambi eyazaalidde ku luguudo nga taliiko yadde n'obuyambi bw'abasawo bonna. Munnange ebyewuunyisa biri mu nsi ate entegeka za Katonda mu butuufu zo zeewuunyisa okukamala obukamazi. Ogenda n'olaba omuntu ali healthy nga buli kimu akirina, ekyamazima n'azaala n'afa, obanga yeetaaga biso obanga yeetaaga ekintu kyonna kyonna olw'okubeera nga tasobola zaayira mu mbeera nnungi. Naye mu butuufu teeberezaamu omuntu ali akasasiro, tafunye na ddagala lyonna limuyambako ng'ali lubuto, tafunye bino nti ate munnange ow'olubuto alina kulya kino, ow'olubuto alina kweyisa bw'ati, byonna tabifunye, wabula ate bambi n'atuuka mu kuzaala n'asumulukukira ddala bulungi nnyo ate n'azaala omwana ali healthy nga naye w'omulaba awo okusinga ne bano abantu abamu abaana be bazaala nga baliko obulemu obaoliawo ng'omwana amuzadde kale alina ebizibu, naye ate ono mulalu abadde ali akasasiro obulamu bwonna bw'amaze ng'ali lubuto, wabula ate bambi n'azaala omwana alabikira ddala obulungi. Byebyo nno munnange ebya Katonda bizibu nnyo, bizibu ddala. Tosobola kubyewanikako n'obisobola kubanga ekyamazima byo byewuunyisa okukamala obukamazi. Kale munnange katusuubire nti ate bambi omwana ono agenda kufuna okulabirirwa okulungi bambi kubanga ekyamazima ye maama we mental condition ye teri stable, wabula katumusabire bambi omwana we asobola okubeera nga ate bambi alabirirwa bulungi, wabula nga kibi nnyo kibi ddala bambi okubeera ng'omwana azaaliddwa naye nga ate bambi nnyina eyandimulabiridde ate bambi tali bulungi nnyo bulungi ddala, naye Katonda ye yamusobozezza okubeera nga ate amuzaala. Nze nzikiriza nti ate munnange omwana oyo tasobola kubulwa ate engeri gy'agenda kubeera nga alabirirwamu, wabula ng'ate munnange geega amawulire gensobodde okubeera nga ate nkutuusako olunaku olwaleero. Sigadde yenza Omumbejja Aisha Nassolo, nkusaba subscribing bw'oba tonnaba ate era oteekeko n'akadde kubanga ekyamazima w'otakola ekyo ogenda kuba osubwa ebintu bingi nnyo bingi ddala. Abankuumire atakuumira mpeera, mweraba.